basebo ne banyabo tusanze okubalaba olunaku lwa leero tuli wano ku Papa's Sports olunaku lwa leero ndi mukozi wa musajja ono gwe bayita Kulamani Kawooya eno press conference ye gyakoze ayina show ye ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 8 omwezi ogw'omukaaga wano ku Papa's Sports wenyini olwaleero ngenda kukola ne munnange Duncan oli wala bulala omukati nga ali akola so nolwekyo tubaniriza mwena bannamawulire mwebale kujja eno yesho ya Kawooya gye batuumye tewabaawo akolaki tewabaawo agalawo tusaba bannayuganda mwena mujje muwagira akasajja kano mutuyambe muwagire Kawooya kubanga ajja tukabirira ekirala alina ekyuma mu kugulu omutwagala kiveemu naye ku luno bwesajja kyuma mu kugulu musajja gwe situddayo okubeera ku show yo n'emu so alina abayimbi bangi abagenda okumuwerekerako okumuyimbirako wajja kubaawo King Saha wajja kubeerawo David Lutalo oyo mukimanyi kubanga ono musajja era akola na David Lutalo omu ku bamanagers ba David Lutalo so Yeshua Deal agenda kubeerawo ne wabeerawo omutujju Gravity omutujju waliwo omukyalo Wininwaji waliwo Maureen Nantume waliwo Amoti Omubalanguzi Madrati and Chiko bwemba nkutte omuzindalo mukitegeera kati abantu bonna bagenda kubeerawo weeraliikya nawojja nga tokkuse kuba ne wojja okuse ojja kusaalirwa kuba emmere yaffe ebeerawo akadde konna sajja abantu bagayi bajje nga tebalidde era kyembagambye ate oganga tokusikiriza abaalidde mbajjanga nakuse wamma mujje nga temulidde emmere totabula olwanyisa bizinesi emyaka egiwera 20 ng'ali mu industry era Kulamani tewaliwo waagenda nga tebamumanyi ali eyo yinza okugamba tewali wa Kulamani ze yasooka okuŋŋamba tewali wasasula kivulo teri because aludde mu kintu kino ate yeeyisa bulungi kati kwolwo twagala kujja muwagira nga papa bw'abakubiriza nti bannaye mujje tuwagire Kulamani bwe mutajja kuwagira Kulamani ffe tugenda ofuna ebizibu mujje tuwagire Kulamani ekyo nakyo tukimaze naffe tumukube ku lusi naffe bannange ffe naddala ffe abalina okulyako mu nsawo ye mujje bambi muleete tusobole naffe okutega omusajja ekibatu nga tuteze bibatu kale bannange mbakubiriza emitwalo 2 endongo y'oku Papa's ogimanyi Papa's ayinza okukkiriza nti mulangeyo omuntu atajje mukama wange wali nnyo ssebo David Lutalo agenda kubaawo n'omwami ayise mu katinki kya n'agamba nti nno kasato ndaba nga nkutte emizindaalo gyangu buli muyimbi gwolaba kuno mukwano gwa Kulamani ate tayinza kuyiwayo Kulamani ate ku Papa's tetulangawo bitaakole kubanga kifo kya kitiibwa n'olw'ensonga eyo mba waggulu nga mbategeeza emitwalo 2 emmeza ya mitwalo 5 mujje tuwagire Kulamani tusobole obutafuna bizibu bannange nkibaddiramu mwebale nnyo tweyanziza oyo manager wa Daheyazi era nga bwe baatuula nga bandi n'omukulu Lutalo baga nti olunaku baluwadde Kulamani n'olwekyo David Lutalo ali nnyo ne tiimu yonna eya Daheyazi abantu bangi basobola okwerwa baga nti Kulamani yaani oyo misati gwatuuka n'okukolerako bwa MC yala bategeeza nti mulaba abantu bangi nnyo ababeereyo nga bali successful naye nga balina abantu baba babeerayo emabega eyo behind nga bali eyo bakola ki balina emirimu mingi ebigudde bakola so kusaawa eno ffe tuli wano nga okwebaza akasajja kaffe kano kabeerayo emabega eyo kakola emirimu mingi okasanga kayiriba omuziki gwa Lutalo kayiriba ogwa Gundi kakola bino kabeeramu mu industry olio kale ayinza okuba nga tomumanyi nnyo naye wamugasa ate nnyo eri abayimbi abawerako ensonga lwaki mulaba abayimbi bonna ab'amaanyi ate era bajja kubaawo bakakasa bajja kubaawo Kulamani so n'olwekyo toddeyo ti simanyi luyimba lw'essobola ki naye ku lw'omutima gwe n'ebyo byakoledde industry that is the only reason as to why mutulaba nga weetuli tukola emirimu mingi nja kusaba mwami Kawooya ogenda kujjako enkofiira okusooka osituke oyogere eri bannamawulire baffe kaviiri kayitiri yakitaddemu sente ikwate byonna lumu kisaganda ekyamulini ate naye waliko ate
banyabo ne bassebo abatulaba buli omu gyali ne gyasinzidde tubeebaza nnyo. Nze nga Kulaman ngenda beebaza nnyo olw'okuwagira music wa bannayuganda okusookera ddala. Olw'ensonga bwe muwagira bannayuganda muba muwagidde ekyaffe kyennyini. Mbeebaza okuwagira mikwano gyange abawerako nabalaba nga Serena mugifuula entono ku lunaku Samisa Kisemakula lwe yali ati 46 era nsaba mukikubire ku mukala. Ekintu ekyo kyankola bulungi nnyo era twava ku Serena nga tukitegedde nti King of Serena ye Samisa Kisemakula. Kati nange nsaba nga munano ogw'omukaaga munfuule King of Papa. Siri musitale. Papa yabeera King of Serena, David Lutalo King of January, si bwe kiri bwe mugamba. King of January David Lutalo, Papa King of Serena, nze naye kambere King of Papas ng'ennaku z'omwezi 8 ogw'omukaaga. Ekisooka ngenda kwogera ku lw'abayimbi bannange abagenda okuba mu kifo kino. Ekifo kino kya buvunaanyizibwa. Olunaku lwaleero nange nfunye omukisa okuwulira ku Samisa Kisemakula ng'ayogera nga tali ku stage ng'ayimba era nenkyewuunya nnyo kuba omulimu ogwo ekituufu saagukwate nsaba kukwatako mu ngalo. Kibadde ky'amaanyi nnyo. Kati olunaku olwo tugenda laba entertainment ey'amaanyi lwe tumalayo kye bayita MDD ekisomebwa e Makerere. Tukimalayo ku lunaku olwo tugenda kulaba music, dance and drama. Tuyina bakazanyiikirizi, tuyina abazinyi, tuyina abayimbi ab'amaanyi n'abamu ku posta tebaliiko kuba papa yaŋŋamba Kulaman tossa oyina emikwano mingi nkimanyi naye tossaako bantu bangi posta ejja kufuuka fane. Ojjukira ng'okiŋŋamba papa era n'abo abasinga be nateekako nanyigiriza bunyigiriza yaŋŋamba teekako abantu nga bana ne mugaba papa waliwo abatalekeka. Kati ku lunaku olwo mugenda laba abantu bangi nga si balange ng'ate si boogeddeeko. Batakumanyi nnyonnyole tutya sebo muno oli balaga mukyala wo basuubira okulaba bakyala bange. olina bameka olwo olunaku lwegenda opalaga bakyala bange. Wamtashono kumakula TV. Waliwo omuntu ali aleta kumanyi Kulaman yani. Muyimbi bujayimba ojabali nga tebakumanyi. Oli mutuufu. Kulaman muyimbi ayimbidde ebbanga. Nze omu ku bayimbi abasinga kolabo ennyingi mu Uganda. Kolabo ennyingi mu Uganda. Nina n'abantu nga Dokita T, nina ne Dr. Irudamani, nina ne Lutalo, nina ne Papa Message eri mufumbiro tufumba. Mbaddewo ebbanga era abantu basuubire ekyenjawulo ku lunaku olwo. Ekisooka ndi Mudaheyas, nze Vice President Mudaheyas. Bwe mbanga nze Vice President Mudaheyas, President wange ng'etteeka David Lutalo aba mu kifo kino. Kati ekibuzaabuza ennyo abantu nti bandaba nnyo mu management ya Lutalo. Ekituufu bwe mba mu ndongo nina kukola bikwatagana na ndongo. Sisobola kuba mu ndongo ate ne ngenda managing ow'ekyalaani. Papa sima bankizimu. Ekituufu kye nsobola okuyambako ku kibuuzo ekyo nti there are those people be tulina mu industry abali uncelebrated naye nga balina bye bakola. Nga bayimbi yes tulina abayimbi by the way tulina n'abayimbi bangi nnyo abalina amaloboozi agasinga n'agaffe naye nga tebasobodde kupenetratinga nga ffe naye nga bali worth to be celebrated, bali worth okubeera nti no bawagirwa. So it's among those people. So olwokubanga si w'amaanyi nnyo nga Misa Kisemakula naye ng'ate wa mugaso nnyo eri industry. Ekintu ekyo alina kyagattako. So omuntu yenna anyumirwa era ayagala industry eno okutambula obulungi kulwabo ababeeri nga nammwe bwe mubeereyo ebbali mu kamera zammwe mulina kye mugattako kinene. Era bwe muba mucelebrating nti maze mawulire emyaka bwe giti kojja jangu nga tujja nga tulya keeki naye ng'abantu bayibya si olumu baba tebakola ki baba tebakumanyi naye ng'olina omulimu gw'okoze. So olumu okwebaza olumu kuzaamu amaanyi omuntu bw'abeera aba afuna motivation n'aba ng'asobola okugenda mu maaso n'emirimu oyo Kulaman kawoya nyama. Kakati abana abamwetaaga wano mugenda kumusanga wali
mpola mpola